Nkwegayiridde nnyo amaaso go gajje ku bantu b'omanyi ennyo, kubanga gw'omanyi ennyo asobola okuba ng'ayagala by'olina byonna obifiirwe wadde tebyegatta ku ye, naye oddeko emabega obadde oyitiridde. Oba eriyo ategere kye ŋŋamba? Gw'omanyi ennyo asobola okuba ng'ayagala by'olina bikuveeko, naye ng'akusekera, naye ng'agamba wabayitirirako, wadde tebigenze mu mikono gye, naye asigala ayagala obubi bukubeeko. Akati abantu bonna Mukama yabatonda mu nsi nga ba mugaso eri ffe abategeera. All people are useful. All people. Gwe manya bumanya okwegana nabo kukomawa. Toddiranga anaakusimira ttooyi n'omuwa okusiiga langi, naye ate weetaaga omusimi wa ttooyi. Enju yo wadde enyirira etya bwe kuba tekuli toyireeti tebeerekamu. Weetaaga omuntu ayera, naye bw'aba ayera akomawa. Tomuyingisanga mu kitanda ky'abalo. Amagezi gajja kukujjira. Buli muntu wa mugaso, naye emigaso gyabwe omanyiwe gikoma. Bapimireko wadde boozaalibwa nabo. Nkugambye abooluganda balumaŋŋana, n'abamu ne bazira mukadde nga tebakyajja mulaba kasitayi yafuna omugagga, naye nga mwayonka ebbeere eri. Baganda bo ne bakuziririra maama wo nti yafuna omugagga, tebakyamukubira simu, tebakyamubuuzaako kubanga bamugulira akagomesi. Natuuka ewantu nga waliwo ennyumba eyeetaaga okuzimbibwa, ng'abaana baawo bonna bagagga, naye nga bw'omumanyi nti ndi Bujjingo, ne nkola ka risaaki, ne mbuuzaako abaana nga bana, nga baŋŋamba omanyi kati bw'ogizimba wawe nga baga nti ogenda kutwalawo. Buli omu alina obusobozi obuzimbira abakadde, naye kubanga bw'onoogizimba bagamba nti weefudde musika, abakadde balemeddwa bazimbira ennyumba. Nagamba kale singa baali bazaala nze nandigizimbye, kati bano abalowooza nti ngenda kusikirawo, abalowooza nti kaakati kirabika abakadde kati mbeddiza, ne balowooza nga bwe balowooza. Mukwano, kozesanga omutwe gwe egy'abalala gyesonyiwe. Wangi, kozesanga omutwe gwo. If your conscience tells you that what you're doing is right, do it. I repeat, if your conscience tells you that what you're doing is right, do it. Kola omutwe gwo kye gugamba. Leka kulowooza nti ate baaba, ate muto wange, ate gundi, ate ow'egindi, ate. Kubanga wakati awo olemeddwa okukola kye baakutondera. Abakuwala n'abakuwalana lwekyo kye baakutondera. Bw'ozuulanga abakuwalana beeranga Bujjingo, tolwala. Buli lunaku kola kye bakuwalanira. Ngambye eki? Bw'ozuulanga abakuwalana tolwala. Buli lunaku kola kye bakukyayira. Yongera okole revenge ku mulabe wo, kwongera kukola. Saba Katonda, kola. Saba Katonda, kola. Nabagamba dda nti wetutegeerera omulabe aba ameze envi. Kiŋŋambira akuliraanye. Wetutegeerera omulabe aba ameze envi. Kizibu okulaba omusota mu nnyumba nga gukyali muto. Omuto teguva gye guli. Omusota oguvaayo n'ogulaba, n'oyita maama wo, n'oddukanga n'olugi tokyalulaba, gubaddewo bulijjo naye kati gukuze bukuzi, gutuuse bwe gufiira. Mwebase. Gutuuse we gukola ki? An enemy revealed is an enemy defeated. Secondly, never make God small. Thirdly, you are not small when you serve a big God. Tolekangayo okulowooza bulungi. Beera n'essuubi. Beera n'okukkiriza. Beera n'okwagala. Kuuma kwalite y'ebirowoozo byo. Obudde bwonna Mukama waggulirawo oluggi. Oteekwa okuba nga osobola okwekisekyuti ng'osobola okukola.
laba emyaka Yusufu gye yali amaze mu kkomera, n'atuula mu kabineti, n'atuula mu maaso ga kabaka w'ensi, n'amunnyonnyola consistently, n'amugamba ebirooto bye waloose biri bwe biti, ne solution ku birooto eri bweti, era funayo omuntu anaatereeza ekintu. Terina kintu kibinga kweyagaliza nga buli kaseera wessaawo. Olumu omupiira oguteekangayo ne bagukuddiza. Omuntu omu yajja n'ambulira bye nteekwa okola byonna, ne ndaba nga byayogedde bituufu. N'aŋŋamba nti era ebintu ebyo ŋŋenda bikolera njagala mbeere CEO. Awo yeeyononera byayogedde byonna. Yes. Yaŋŋamba bye tuteekwa okola mu Salt Media Group of Companies byonna nga bituufu. N'amaliriza nga nti bye bigere bino ebintu ebyo nanga bwegambye ŋŋenda bikola. Zino z'empapula zange, njagala mbeere CEO wa Salt Media. Emugamba nja kuddamu, tujja kuddamu, tuba tukuddamu. Singa yali aŋŋambye nti noonya omuntu asobola okukola ebintu ebyo, yandibadde ampoza ebbanja erigamba naye eyabitegedde byonna tasobola kubikola. Nze nandimunoonyeza abikole, kati kwali ku leediyo yeewulidde. Teri Kyabusiru nga kweyagaliza. Buli kantu konna kange 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 kange. Yusufu yabalagawo mutima, yabawa solution, byonna yabibateerawo ku mmeeza, n'abagani Falaawo anoonyeeyo omuntu. Omuntu oyo ateeke pulaani ABCD mu nkola, eggwanga linaabalira okoleddwa. Omupiira n'abanga agutadde wa Falaawo. Teri ngeri gy'ova mu bantu bayikuyinako omutima mubi nga naawe olina omutima gwe gumu. Kiwandiike wangi. Teri ngeri gy'osimatuka ba mutima mubi. They plot for you and you also plot. Balowooza bubi nga bagenderedde ku bulamu bwo, ate naawe ng'olowooza bubi ku balala oba kwabo. Bali bakube igino, tambula n'omutima omulungi ku balala bonna. Ekitali kikyo kireke omulala akitwale. Tolwanira bintu byakuleka, kiteekaawo olabe. Falaawo n'akyuka n'atunulira bonna abaali beetooloddewo. Kankusomerewo nemegamba nti ndi mu ngero, siri mu poem. Genesis chapter 41 verse 33 onwards. Genesis chapter 41 verse 33 onwards. Kale nno kaakano Falaawo anoonya omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwa okufuga ensi ey'Emisiri. Falaawo akole bw'atyo, era asseewo abalabirizi ku nsi atereke ekitundu eky'ekumi eky'ensi ey'Emisiri mu myaka 7 egy'ekyengera. Era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja, baterekere eŋŋaano mu bibuga mu mukono gwa Falaawo bagikuume. N'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi ery'emyaka 7 egy'enjala egiribawo mu nsi ey'Emisiri, ensi ereme okufa enjala. N'ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti tuliyinza ofuna omusajja omukabakaba afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda. So omusajja alina diguli simbi abooluganda, naye weekeberanga mangu oba tolimu mwoyo wa Katonda okyali bubi nnyo. Ekimu ku bintu ebitufuula ebirooto ne bituukirira
ne Mukama kye yakutondera ne kituukirira kwe kuba n'omwoyo wa Katonda. Wulira CV. Farao n'ayogera lubereberye 41:38. N'agamba abaddu be tulinza ofuna omusajja afaanana ng'oyo omusajja omuli omwoyo gwa Katonda. Farao n'agamba Yusufu ndi kubanga Katonda akulaze ebyo byonna. You hear that? Kubanga Katonda akulaze ebyo byonna. Tewali mu kabakaba era ow'amagezi nga ggwe.